Dr. D Tosone kufuna muganda abatuuka ewa musanvu abavubuka ensangi zino lwaki tewali mirimu muganda wa mwe mutuukayo ate mwefaako mweka. Unemployment is a world issue. Obutaba na mirimo kiri mu nsi yonna, tebalina mirimo lwakuba levo ziri nnya, naye ojja kgenda okwesanga nga mu nsi nga Zimbabwe ekisaasinza okuweerera abavubuka abantu ye wasinga obutaba na mirimo. Kakati tufuna obuzibu ne tugamba nti omuntu atasomye si kizibu nnyo eri ensi za Afirika, wabula abantu abasomye bafuuse ekizibu eri Afirika. Lwaki? Nti omuntu bw'akoma mu P7 amanya nti kati ndi kyana kyambaata kangende neetakulire. Kati obuzibu obuli ku bavubuka abasomyeko babeera mu expectation buli kaseera, aba ayinayo ekipya kyasuubira, ne bwasangayo opportunity entono agamba nti ayina gyasuubire ki. Kati buli olwaleero tugeza abavubuka miliyoni 5 mu Uganda, abavubuka bayina smartphone. On average buli smartphone tuwale nti eri ku mitwalo 5. Omuvubuka ono omwezi kale yeyambisa data wa mitwalo 15. For what? Emyezi 12 ali mu zi 12 abana sente mmeka? Katwebuuza ku social media akolako ki? Obadde okimanyi nti singa ku Lwokutaano tubala sente za Freak Friday nusu on average nusu 6 mu Uganda, ne tubala abavubuka miliyoni namba bamutaddeko 1M nga bataddeko Freak Friday, sente ziba mmeka z'oba okuŋŋanyiza mu weekend? Ojja genda okwezuula nga bano olw'okuba baasoma balina obulamu basuubira, kyova mu nnabyabufuzi kyangu okujja n'abalimbo ensi empya nga tetagiriimu. Naye omuvubuka ataasoma gy'ali avuga mmere mu ttawuni, gy'ali atikkula mboga mu Owino, ekitegeeza amawanga ga Afrika gasanze obuzibu n'abavubuka abasomye ova abavubuka abatasomye. Kubanga omuvubuka atasomye abala mangu nti obulamu bugaanye n'agenda n'ekiriwo. Faruku, abavubuka mu ggwanga lya Uganda basoma ebintu ebitabagasa. Njagala oleeteyo abavubuka 30 tubasimba awo tubabuuza osobola kukola ki? Singa gavumenti etonda oyagala etondewo mulimo ki? Kubanga emirimu egitunda gya mikono. Kakati abavubuka ekisinza obbakuba bakozesa formula eno ate etabagasa. Force, momentum, pressure, reaction, attitude. Okay. Waliwo ekigambo ki ekirala kyenyinza ekitegeeza amaanyi, speed, energy, velocity, energy n'ebirala bingi. Bino byonna ojja bisangamu ekigambo kye bayita force mu definition zaabyo. Ojja sanga nga olugendo lw'abavubuka abasomye lubeera forceful, lubeeramu momentum, lubeeramu pressure, buli kimu baagala bakikwase maki? Maanyi. The resultant is struggle. They are struggling. Bino byonna bw'oba defining ekigambo force, speed, momentum, pressure, reaction, velocity, energy, tewaliwo kigambo kye bayita knowledge and wisdom mu byo. Twagala tweyambisa amaanyi mirimo gyonna gye tukola n'ekiteetaaga maanyi. Kati pressure leero eriwo ku Bwakabaka bwa Buganda n'ebyogerebwa byonna byetaagisa. Naye kyenjagala obbagamba kiri bwe kiti. Mu myaka gino egy'obuvubuka tukoleramu ensobi. Naye ensobi ezo fuba tezikutta. Kubanga osobola okuttiramu obulamu bwo. Ate bangi abakola ebyekisiru mu buvubuka nga balowooza bato, kumbe si bato. Naye bw'ozuula nti tomanyi, tandika okumanya. Okumanya kutandikira kukkiriza nti tomanyi. Noonya abantu abakusinga okumanya buli kaseera. Tambula ng'onoonya abantu abakusinga okumanya. Gy'ojja okusanga by'otamanyi. Kati bwe twogera ku musajja awandiika akatabo yagamba nti reason as a master piece. Amis Kigundu. N'awandiika akalala success and failure based on reason and reality. Okuyita mu bulamu oteekeddwa kuyita ku kufumiitiriza.
ensi erimu ebizibu ne gavumenti ya Kenya ine ebigimala na America ine ebigimala naye ate gwe mulembe gw'okabira obwavu mulimu abagaggawaliddemu gwe lwaki oyavuwaliddemu ate kino kikwata embwongo waliwo ab'okufuna ekyokulya n'ekyokunywa kibamale waliwo ab'okugaggawala kati ekitegeeza abavubuka ku statistics gye nkulaze nti buli muntu alina smartphone ya mitwalo 5 at least bayina ezitandika ne banoonya bugagga baagala bagaggawalirewo naye Museveni bw'aliva ku buyinza n'osigala ng'oli mwavu ojja kakasa si yali akola ki naye kiruma nnyo tutuuka ku myaka 40 n'otandika okuvuga livansi otandika okudda okwetegereza ensobi za 28 29 21 nga tokyasobola kudda omuntu alina kukola ky'essaawa zino obudde buno kyalina okukola kwe kutuula wansi n'osooka ozuula ky'oli ekyokubiri kusaba Katonda ateme ekkubo abavubuka tube n'empisa empisa n'okunaaba mpisa tetwagala kunaaba abavubuka bawunya enkwawa toyinza gaggawala ng'owunya enkwawa nze Dr. Tiamala